Tukwanirizaako nateera gwe munaffe gy'osinzira okutulaba ku mukutu gwaffe guno Ensasagge Media nga bw'owulira nti Ensasagge gubeera mukutu gwa Nsasagge n'abagubeerako tubeera ba Nsasagge kyonna kyonna kye weetaaga okumanya ffe tubeera nakyo osuubira ki byakuyiga ebiyigiriza ebizimba eggwanga ebisomesa ebyokubalaata olwali byonna ogenda bisanga wano ku Nsasagge Media teweerabira kunyiga mu kapeesa aka subscribe kapeesa kakulu nnyo olw'ensonga nti buli kye tuteekayo gw'osooka okumanya nti kaakati ab'Ensasagge bataddeyo ekyo ng'obeera ng'okimanya bulungi nnyo nnyini ddala yeeza omutaka Ssebwato Julius ow'Ensasagge ate era nga nina ow'Ensasagge ate Kagujje Kaliba Asuna Ben okulaba nga tukutambuliza mu nsonga emu oba endala kale nno muganda wange gwe wali eyo tutubeerawo wano okulaba nga tutuusa eddoboozi lyaffe ku muntu wa wansi biki ebiruma abantu mu ggwanga abantu nno balina ebintu ebibaluma nga si byamaanyi bwe byotunuuliranga byolabanga ebintu ebikulu ng'ate munnange bye bisinga okuluma abantu omuntu ayagala watadde akasente ke wabeere nga weewo ennaku zino abantu balaaja nnyinyi n'omugaati omugaati gususse okutuggibwa okimanyi nti nno twetaagayo akanyomero ke bayita ebirimu abantu ku social media kati mwe musobola okubeera eyo nga mugamba nti mwina ebintu ebibanyigiriza oluusi ng'olaajana nti kyamaani gundi aluddeko aganye okuvaako atemedde mu ntebe kukyanga tuzaalibwa defense kabogoza aliko aganye okwekyusa nga naye abaana ku social media balina ebintu ebibaluma birala okitegeera bye tubuusa amaaso nze natunuulidde comment omwana gyataddeko ng'abuuza nekiki akaveerako omugaati nga mukatugga nnyo obuzibu buli wabannaffe abakola emigaati emutawaana guli ku ki guli wa omuntu n'agula omugaati gwe n'agutuuse waka n'aluma amannyo omusajja omukulu bakusanga ofuvubidde kaveera okaluma sinakindi okukayuza okugyamu omugaati okitegeera omugaati gwe wegulidde sente zitubonyaabonya okunoonya naye kakati ate era obonebone n'okusumulula omugaati obuntu nga bukanga buno bugundi bwe batusiba mu nyegenyege gundi ez'okumikono zino okimanyi nti wavanga mu nyegenyege n'oyagala okusumululako akantu ng'obula kuyita neiba twakatemye sambazzi kiki kakati kiki naye era ebintu ebyo kiyambayambako kitya okimanyi nti nno emigaati egyo baagisokoolanga ne bennannyini bannannyini maduuka ate kituufu wanyifu wakawo twalina edduuka kakati nga maama Semanda edduuka lyammwe likyaliyo leka kwogera bw'otyo bajja kulibuusabuusa kati lyagenze liggwa amaanyi matono naye lyali ly'amaanyi luli bwe twakuliranga edduuka eyo ly'amaanyi era nga tumanyina okugenda mu dduuka n'obaza seefu n'osikamawo nusu 2 oba 10 n'ogenda ku ssomero nga gwe mugagga ng'olina 10 anti zigula paani 10 anti muganda wange sisita wange Nakalema twali tukyali bato n'agenda bba siringi 4 wabonaabona ne sente okuzirya n'asooka abonaabona nazo 4 okubirya sente ne zigaana n'ampita tusala amagezi n'angamba mukole budget zaamuzimbirira 4 n'ampita tusala amagezi n'angasuuna nti wangi nkukakasa nzizo okutegeeza nti sente zawulidde taata abuuza nti nze nazibbye 4 timmekani 4 nti nakalyako 10 sente zinsobedde ziganye okukolera ekyebisatu ne tusimbula ne tulya sente ne tusaasanya sente ne tusigazaawo 2 ne bitulemerera ne tubiziika mutaka siringi 2 ne tubiziika nga sente ziganye tulidde tugulidde abaana amandazi twedyase sente neziremewo ne ngamba Nakalema zino sente twabbye ekiteega tuziziike ne tulyoka tuziika sente mu gundi mu kinnya kati ebyo byonna siringi 4 ziganye okuggwawo bano abaana b'ennaku zino balina kye batamanyi nti waba nusu 10 baakikuwanga ne kikulema okulya okumalawo kati ogambe 4 kati zibalemu kati mukadde kano ng'obbye emitwalo 40 ezakadde kano omwana omutongo mukwasiza emitwalo 40 nti ziizo by the way tukitwalira awo goziyita zakuzanyi twasomanga nga naye bw'owulira obusente ogundi kati nali nsoma mu ndagaano y'ekibanja kyewaffe kye tubeerako sente ze baakigula nga kuliko mbu baakigula singi 1,500 ekibanja naye mukyala Kayondo ekibanja mwabba kibba ekyo kati 1,500 so mbu bakusonasona nebekubakuba ate nga nazo bazeeta besonasona bekubakuba babonaabona ne bafuna singi 15 ne bagula ekibanja kwe tuli Katonda wange ewaffe mu Kimanya bakigwa singi 15 si wanene nnyo naye nga wanene sebo bagulawo 15
ne kati 150 ddala ntufu kati jalo ebintu by'eddeera bizibu luyinza kukolera ki 150 ali ne balikuwa tusaadde okululyamu ekyenkya lusibuza omuwala olabe bw'atakuwa egundi akabalangulo mu mutwe ate abawala b'ennaku zino anti kati ne bw'okwata emitwalo 5 n'ogimuwa akulaga kati zino zikole ki kati zino zigenda kunkolera so bamanyi okugamba osobola okukwata omuwala n'omusindikira emitwalo 2 bwe zoba omusindikidde withdraw charges emitwalo 2 agamba obola balina akamanyi kati omusindikidde withdraw charge kati zino withdraw charges zijjeyo ziriwa ng'omutereddeko ekyebiri abawala kisaana ku ntu kweteeka ku muntu ku grade ya muntu gw'otaasobole abawala bano balinamu grade kiraasi omuntu bw'omala n'otegeera omuntu gwokoze ekigwofunye mutegeere waliwo omuwala nga mugaga promotion yaŋŋamba waliwo gw'osiibuza ekitwalo n'afukamira ne yeebaza n'okwebaza kituufu n'ettaano n'enkumi ettaano asiibula bulungi ne yeebaza nabwekaza nakakana olina gwe waziwa n'afukamira wansi n'akugamba nti omutaka weebala oyigize omutaka oyigango dda neyanziza omutaka oyigango akuddizeewo wojje naye abawala mutuseera nnyo mulimba nammwe olumu muduumuula nnyo ebisale ekituufu mutuguza ki kubanga bwe gabeera masanyu ffenna tugafuna tugabanira wamu sakunyumiza muzeeyi kijambu we muzeeyi kijambu baali tukyapangisa ku mizigo wali ekato wali kati lyagenda okujja okummanja niligenda lisanga mwaka wala ekijambo yali naye balandi road ekijambo simulaba kijambo nabuuza akawala gye baleko aliwo ono ko mwana namugamba nti nange nakajja simusanzeewo naye aŋŋambye nti naakomawo anti ajja kati ebiseera ebyo nga mu nju yange mulimu akakapeti n'akafaliso kayinki 4 nakagula nkyabeera waliiri pazo we nali nva ewaliiri pazo nengula akafaliso ako kwegamba ng'omuvubuka amaze okugundiira obulungi neŋŋamba nti kangula akafaliso kange nenkagula kati nenyingira nako ekatwawo kakati nga ne girlfriend bw'abazze kubanga ate twatumyanga straight Masaka kubanga bwaba akajja Kampala toba na maanyi gasobola kusobola bawala b'e Kampala tosobola otandikire wa olina transport kati ky'olina okukola olina kubira owewammwe akumanyidde ennaku ng'alinnya n'ava e Masaka ategeera embeera nga bw'enaaba ng'alinnya n'ava e Masaka ng'ate yalaba nti kati olina w'amaanyi oli Kampala yalaba olina w'amaanyi olina Kampala nga respect yakuwa kati kijambo yajja n'akasangamu n'akabuuza owaayi iwangi aliwo ono koko simanyi nti nange sinnamulaba nkomyewo nzize simusanzeewo omusanzeewo yabadde akutegeezezzaako nti mubanja akawala eyantegeezezzaako kale nno kyennyamiza muwala kuba nti muwala mukazi wattu wetise essanyu wetise otindiza olugendo n'ova e Masaka n'ojja eno ne weetikkiramu n'essanyu bambi muwala nga tekimanyi nti eno gy'omuleetedde essanyu tebasasula nju nga kinkoze bubi munange muwala kankutegeeze nti bali omubanja emyezi 3 eno enju gyakuleeseemu abangi bw'emyezi 3 naye bwadda omugambe ndi mwami kijambu nannyini nju abadde wano bw'aba asobola nkubireko naye era akimanye nkomawo naye nga likijambu nga ligenda kati bwe lyafulumawo ne linkubira essimu bwana Suuna gyebaleko kakati bwana Suuna ntuseewo ewuwo naye sikusanzeewo nsanzeewo omwana omuwala aŋŋambye avudde Masaka akwetikidde essanyu buli muntu yandizimbye naye gwe kijambo mulaba edduka agambye avudde Masaka akwetikidde essanyu akuleese osanyuke ate ekyennyamiza mu nju mwogenda okusanyukira sinsasule gwe muli owulira otya nga enju mwogenda okusanyukira weetale wanike ebigere ku bisenge nga tozisasula kibi nnyo mwami Suuna eterezaamu awo naye nga ye omuwala muleseyo akuleetedde essanyu
Muzeeyi kijambu omuntu wabemu n'atazimba abamubi naye kijambu ng'akubanja naye wabeera kukiza kijambu sebo akubira esimu akadi gyebaleko bulaza gyebaleko kale sebo nawe gyebali sebo kakati bulaza bwebaka mu nju eyo n'ogitunuulira ogenda okulaba ng'enju eyo ya nnyoko oba ya kitaawo gwe mu nnyumba eyo bw'ogyebakamu ogenda okulaba ng'olinako ebbaati lyo bwabasasula ennyumba yange oba tosobola giveemu abasobola bagiyingire ezo enju si za nnyoko ina mukwano gaffe omanyi twalwa nnyo ku nju za muzeeyi kijambu oyo batubeerako noono yazisulako nange nazibeerako kati twalina mukwano gaffe Ssebunya naye yabeeranga okwo gakola ku Star FM nga tulina ne mukwano gaffe twamukazaako linnya lya Magatto kati Magatto y'omu ku bantu abaasinga okulaba ennaku ne muzeeyi kijambu kati yagenda n'alwawo okusasula kijambu kati kijambu n'atandika okulowooza gy'oba alabika alina embeera gy'ayitamu etali nnungi gy'atayagadde kuŋŋamba kati kijambu nga ajja lumu ng'ajja akonkona Magatto yalina enkola ye akonkona ebiri papapa n'awenjula kati buli ogusajja wannaye ali munda nga kijambu ali munda ateredde n'abuuza Magatto sebo n'amugamba sebo nzi kiki naye ko Magatto nedda taata uli otya yasookaga kulamusa mu mbeera yonna kijambu oba akubanja oba takola yasookaga kulamusa sibyo tenno sebo naye ng'omulaba asabuliza alina point yakuti sibyo tenno sebo onye bulungi sebo oli otya kakati mbadde noonya akasente kange muganda wange naye engeri gy'osirisemu muganda wange olabika olina obulamu bw'oyitamu bw'otoyagala kumbuulira kuba kati engeri gy'osirisemu like olina by'obala kiki ekiganye muganda wange osobola okumbuulirako nentegeera oba nga waliwo embeera eganye era nayo negitegeera kati gubuukire ku makya omubwongo bwo kiki kyofuna weerabidde nti enju zino zosulamu siizo muganda wange size kukayana naye mbuuliramu kati gwe mikiki okeera obala ki mu mutwe muno pulaani yo ki kyamugamba mu mutwe muno gwe pulaani yo ki obudde bwe bukya ku makya oba oyiiya ki muganda wange osanga nedda osanga oyinza okumpulirako ku pulaani yo nemanya nti omusajja ekimugana okusasula alina pulaani yakola kijabala kati ekindeese size kunona sente zize mbuulira pulaani yo ki Magatto n'agamba omusajja kati mugambe ki ate lyalina n'akakodi akalala likijambu kati ffe twapangisanga ku nju za kijambu ono nga kwapangisa Ssebunya ne Magatto tulioko layini buyumba waffe bwekatwe bwalinga bwa layisi kati nga kijambu ng'asobola okujja ffenna twali ba mukwano naye ng'ate asobola okuba amasimu agabatabula bulungi nnyo yajjanga n'agenda ewoono n'amugamba Sebwat iwaji muganda wange nonyeka sente Sebwat agamba muzeeyi nga siinamu naye kakati lwaki tokolanga muno ono Ssebunya akola ku sita kubukende nti babasasula singa okolanga muno ono Ssebunya ono akola ku sita kuba ye Ssebunya ampe emyezi 3 mu maaso simubanja namubanja kumba simubanja kitega kodi simubanja ne kakati gwe kati onkoze bubi nnyo kati ebyo byonna kyabyogera nga kikubye essimu kati lumu yatukubira essimu nga ffenna we tuli basatu nze Ssebunya ne Sebwato kati n'atukubira amasimu yasooka ono n'amucucumya n'amugamba lwaki tubeera nga bali banna ababiri kati Ssebunya ye asasula mu budde kati onakigamba muzeeyi nja kuwa kyaganye tu olunaku tova ku simu ate mu budde kijambu omusasula olunaku ng'obuya muzeeyi ku Lwokutaano kati aye kyalina n'akakodi akalala likijambu bwali gamba nga muzeeyi nja kusasulwa ku Lwokutaano ng'ate likkubira Lwakusatu otereddemu wetemengalike galikoya bwana suuna gye baliko mwali omugambye nti ogenda kumpa akasente olwaleero nga wetemengalike muzeeyi nagamba Lwakutaano kale Mukama akuwa omukisa kyagabanga omukisa Mukama akuwa omukisa
kati ng'olwokutaano lutuuka omanyi nti olina okuzisasula ayagala alikubira n'essimu ne limugamba mbuno lwaki tulinga Sebunya Sebunya ye simubanja ampe emyezi ng'esatu mu maaso kopa munno ye bw'atyo bw'akola kati ne kijjako ne kikubira Sebunya ng'era tuli awo wangi muzeeyi Sebunya gye bali kakati ompadde akasente kange ko Sebunya nti nno sente akasente muzeeyi nja kugira nja kufunira nedda yigwa okuswala ne munno oli akola ku radio nawe okola ku radio kakati munno oli sebwato yampe emyezi esatu mu maaso kakati lwaki gwe ale kyayina akakodi nekibakubira nga mwenna muli awo nekimala nange nekinkubira mwana suuna gye bali webala okutuweereza ku bukedde tukulaba oze muzeeyi nawe kakati omukozi otya oga muzeeyi nga mbadde sirinaawo ogenda kunnindamu naye kakati munno Sebunya ate ye bwakusingira yokka mwenna mubeeraawo mwenna muli awo mwenna abakubidde mudebataabasajjo nga kimanyi okugamba abantu banneesimisa mu lugeza nsuza baserebu yagamba kale gye mpiteeyo banneesimisa nsuza baserebu naye tibamanyi nti temusasula ngandabye kale kijembu obwe ngandabye naye era kale ati kijja lumu tulina musajja waffe bamuyita Magatto ng'agenda ayala obuliri Magatto yali ayerekereza ekintu ekirala kyonna ng'awakiri asiba enjala naye n'anyiriza enjuye bw'amala okunyiriza enjuye oluvannyuma n'ayala obuliri bwe yali muntu anyumira okulaba ewuwe nga walabika bulungi yali yategeera akaliri lyali eddembe lye kirina balidaadi mu nju nanga balidaadi mu Magatto nga kinyiriza bulungi enju yakyo tewoneka kati Magatto yayalanga obuliri yabukyusakyusanga n'agenda ayala white piro za white essuuka za white bed duve ya white nga yagalanga nnyo okutiisatiisa abakyala naddala abayitawaawo ate we yamalanga okwalanga awenjulamu katono ku katini bwati abayitawo bagende balabe Obuganda bwe buladde ekyalinga wali kakati olunaku lumu ayala essuuka njeru ng'oyingira n'agenda ssaako ne balubu nga ya papo kati balubu ya papo omuntu agimanyi obulungi bweyaka ku kintu ekyeru kyongera okugira kitemagana kati aba yakabikola byonna atereezezza kijjambu najja okubanja babayo kijjambu najja okubanja kijjambu bwajja okubanja nga bw'omanyi enkola ye bwe tugibanyumirizza yatuukanga n'akonkona emirundi ebiri kali munda ng'awenjula si kukuyita ate okukonkona ate n'odduka n'oyingira mu kitanda wansi n'agamba koliiyo ng'awenjula kati olwawenjula bw'ati ng'agamba kakisooka kikungiriza lyasooka ne litunulira obuliri bwa Magatto nga bunyirira liga bulaza osula mu nnyange osula mu nnyange bulaza osula mu nnyange bulaza kyokka nkubanja n'okubanja naye webuka mu nnyange kati bulaza obadde oyinawo ku kasente Magatto muzeeyi mbadde siinawo ogenda kunira mu wiiki singa 2 bajja kuba bansasudde tusobola kubanga nkubanja nga webaka mu nnyange laba ennyange buno obuliri nange wange simusulamu nannyini nju eyazimba laba ennyange nekijjayo essimu kankubire ku kagundi kano nkalageko omukyala wange alabe abapangisa bange bwe basula abaatikiga nekikwata ka vidiyo abange ono mupangisa wange naye asula mu nnyanja kati nga tayinza kukaayana nti muzeeyi okola ki kuba kubanja munju yange zakyo osula mu nnyange kati zezo haso zituze zitambuliramu nga tuyitamu gusaagana obulamu bw'ensi muntu akulabiraawo naye nga tamanya biki byoyiseemu waliwo ebintu bingi nnyo yova nti twabadde tugezaako babuulira nti abantu balina ebintu bye bayitamu ebibanyigiriza nga tokiraba
kati waliwo omuntu atamanyi waliwo embeera gyonyumyako nga waliwo omuntu awuliranga firimu nga takirabangako ate kati ffe twakula mu mbeera ng'omugaati ewaka mulaba ku ndaba kuki naye gwe omanyi ekigambo omugaati naye batutiisatiisanga nnyo ng'era muzadde wo okukomawo n'akomawo n'omugaati kati ate mukyala Kayondo yali atiisatiisa ng'agenda nga yalina enjogera egamba mbu taata wammwe yandeeteranga omugaati gw'e Kampala omugaati yagugulanga awo nateeta awo yaŋŋambanga naye ng'omugaati guwooma nnyo omugaati gw'e Kampala naye gwe ekigambo kye bayita omugaati gw'e Kampala anti nga n'okuwulira oba oyagala ogulyeko olye bwe guwooma kati muyinza n'okuba nga temumanyi waliwo emigaati egyasooka tegyabanga misaleesale bajjanganga mulamba kyogereko okimanyi nti obuso obusala emigaati bwadiba n'okudiba kati tebukyaliyo era buli maka naddala gyalyanga ku migaati mwabangamu akaso akasala omugaati kakaliko obunnyo bwe buti baagiranga bati kati obuzibu wano mu kugusala wano bagana okwenkanyankanya ekikyo n'ekyamuganda walumanga ekigaati ng'amaziga gakuyitamu naye ng'ekikuyisaamu amaziga kubeera nga munno bamuwadde ekigaati kinene ate olaba ekyo kitono wano mu kusala mukaddewo naye yeegenderezanga naye era nga tasobola kubyenkanya kati wagendanga okutunuulira ekyamuliranwawo olaba kinene okukira ku kikyo n'osooka osirika bwoti n'osirika n'okiteeka mukomo kiki gwe yewolomya kiki bambadde katono bazadde beddabaga bakambwe bannange oba kiki mukyala Kayondo yalina oluyinga luli kumpi gwenze sirabanga mukazi yalina luyinga maama yalina oluyinga luli kumpi kakati bannange era bannange Mukama yatuleetera okukaddiwa weebale ngenda ewaka maama nandoopera abaana abazzukulu bamukola ale nomugamba kero era olujja ebintu mwebiri mu gundi bibyo biddugala byona talina kyeyakutteko baganye okubyoza n'ensirika kakati ne mbagamba gende wagundi ononera ekikuti n'agaana okweroweeza olujja negoma bibogo binabo neŋŋamba ate naagala ki mukyala Kayondo maama mukyala Kayondo kati maama wange yayina likodi ku kyalo nga ye muntu gwe bamanyi ateepankirwako yali yatandikira ku ffe nga ensonga tagisuza omusango w'oguddiza wakuweera kooti etuulirawo era nga ne ku kyalo abaana b'oku kyalo nazzi kuno ffe baatubbanga kibooko nga bw'oba olabye n'atakuzaala okitegeera omuntu yennyini ku kitundu n'omuntu atakuzaala naye akukuba kibooko nga bw'alabye kati mukyala Kayondo yalinga mukambwe ng'abaana ku kyalo bataakuba abaana sayizi zaffe oyita buli mwana ali mu myaka gyaffe ku kyalo kya Kitabaazi agamba mukazi oyo yankuba kibooko oyo mukyala Kayondo oyo yankuba mbooko yagirya ekivubuka bakiyitanga miisi kimiisi bimu ku bivuuka ebyekiwagowago ebyabeeranga ku kyalo ebitagambwako ekyogera ekigambo obulu ne bati ani oyo miisi musirike kati maama yali yalima muwogo miisi yali avuga ekigaali ebigaali bino twateekangamu g'amakondo ebigaali mwateekangamu amazzi n'osindika ekigaali bwoti kati miisi ebigundi byali avugisa ne bimenyeka bwe byamenyeka n'amagamaga wayinza okujja ebiti nga talabawo kyava akyuka n'agenda kyava alaba muwogo wa mukyala Kayondo gwe yali alimye n'ayingira mu musiri n'amenya omuti gwa muwogo ayimiridde n'amenya omuti agenda avuge gundi kumbe mukyala Kayondo yasangibwa mwali mu nnimiro ali mukyala Kayondo n'agenda asooba nga bw'olengerengo n'asooba bw'ati n'asooba ng'engo mukyala Kayondo n'agenda abuuka n'ajja bwe vu n'abaka miisi n'amubaka bwe yabaka miisi n'amuggyako omuggo ekiti kya muwogo
n'akuba miisi ekiti kya muwogo mpaka bwe kyakutuka ne kiggwawo n'asigaza akagundi bwe kati n'alyoka atamiisi. Naye miisi yakuba omulanga mama Nakalema nsaba konsonyiwa naye nga miisi yali wa Mazulu. Mama Nakalema nsaba konsonyiwa mama Nakalema nsaba wa kiina akagambo ke kyawogana nakati nakula naye nkyakajjukira bakuba miisi nawogana njabodiya mulango ati be babazadde bedda bakubanga bakambwe ng'akusabulirawo anti nibwakutunuulira butunuuliza eriiso lyokka ng'omwana amutunuulira liiso ne weesootinga n'omanya kati ekiddako mbooko bino omugenyi akyadde n'olozoolera kale gwe sewaalo tomanyi nakumanya alinze mukyala Kayondo yayina engeri gye yakutunuulirangamu naddala ng'omugenyi akyadde walingawo enkola nga yakutubuulirira ng'agamba nti olumala okulamusa tambulirawo genda olumala okulamusa tambula genda olumala okulamusa kwata kubo vaawo genda. Yes. Kati era nga bw'okikola bw'olamusa wagenda kati olumu emmandwa yagendanga n'ekulinnya n'obyerabira nti maama yaŋŋamba nti olumala okulamusa tambula ogende. Kati ng'ogenda n'olamusa oti olumala ate okulamusa laba bweweerabira n'osigalawo ng'okyenyoleranyolerawo wagenda ng'okulaba nga mukyala Kayondo akyusa ogusa agukuba. Kati yalina akagambo ke yayogereranga ku bugambo yalina ekigambo engeri gye yasimbangamu amannyo mukyala Kayondo ng'agenda n'agamba nja kutimpula kati ekigambo ekyo akyogera n'asimba amannyo yakitugambanga nnyo mu bulamu obwa bulijjo. Kati olwabangawo omugenyi yasimbanga busimbi mannyo bw'ati kati mu bwongo obwo n'owuliramu ekigambo nga kigamba nja kutimpula nga kiki ekijja ne weesootingirawo. Kati omugenyi bwe yabangawo maama n'asimba amannyo ati ng'owulira ekigambo kigamba nja kutimpula ng'ositukirawo kyokka ate byabanga era tebiwedde ng'omugenyi bw'amala okugenda ng'ajja ng'akubuuza wabadde olemerawo ku ddiiru ki kyakado bandat nosooka weeralula enkoona ku ttaka naye mukazi gwe bannange yali mugayidi yali mugayidi. Abagayidi mwe mubamanyi ezo engwala ezo ze yakubanga muyinza n'okuba temumanyi bagayidi omugayidi. Kati bye bino abasikawutu n'abagayidi bwe twakula ewaka nga maama awaana abagayidi ng'atunyumizanga ye bwe yali omugayidi ku ssomero bano abakubanga emigulu mwe abagayidi bakwata emisota bulungi nnyo bwe twagendanga mu kampu ekazi maama ng'atunyumiza twagendanga mu kampu ekazi simanyi gundi komanda n'agamba simanyi yane n'agamba so mujje atizi kakati natugamba mutugenda kukwata misota mbona tugenda sebiki mwagendako ekazi abagiyitanga jamboli yabeeranga kazi wano kati Baden Powell nga tuyimba Baden Powell Scout Zero Guide Zero Scouts are royal Scouts are royal waliwo bazitanga batya good scout so scout zibiti good ezo bannange zinerabidde ez'abascoutu. Kakati nze ngeri gye nakula nga maama awaana nnyo abagayidi kati nayagala nange nawulire nagenda mu bintu ebyo nga njagala kubeera mugayidi. Kati bwe natuuka ne baŋŋamba nti omulenzi abeera mu sikawutu kati ne mpulira nga kibulamu amaanyi gakubudde obugayidi bw'otegeera. Nze nalina ne sisita wange nga naye mugayidi Nakalema kati nange ne njagala nnyingire mbeere mugayidi kubanga kye nawuliranga kyogerwa ennyo maama ng'akyogera sisita wange naye abiyingidde eby'obugayidi niŋŋamba nti oba oli awo osanga lyerinnya nga nange lyenjagala kiki ekinakolera nga nange lyerinnya lyenjagala ngenda okutuuka nga bagamba omulenzi aba musikawutu ngenda obbibala abalamu nga ekigambo obusikawutu mpulira tikinyumira bulungi era nze ekyanzija mu busikawutu kuŋŋaana kumpita mugayidi ne nvaayo ne ŋŋamba nze nfaaki na bino nze nzize nga njagala kubeera mugayidi gwe oyagala kuba mugayidi abazadde bedda ggwe kati awo ne bikomaawo era nze ne nvaayo ne nkomawo kati maama wange yali mugayidi ng'alina ebintu bingi nnyo nnyo byakola okwagala okutulaga mbu ye mujaasi sooja badimani sooja mba oluyi lumu
sekole zo mwana mpoliro musimu zako lulala mbungo omusoja kati mbamba ngoyaka kati no yoyo gwe tomutegera na mutegera abazadde